Okuva gavumenti y'e Rwanda lwe yasalawo okuggala ensalo yaayo ne Uganda olw'ensonga ezitali zimu. Abasuubuzi bangi abaali batwala emmaali yaabwe e Rwanda baayimirizibwa. Wano Ssenkulu wa Private Sector Foundation Gideon Bannakyewa wagambidde nti kino kyataataaganya nnyo ebyobusuubuzi. Abantu baffe ababadde bagenda e Rwanda bakyalina obuzibu okugenda e Rwanda. Balina contracts ze baasayininga, batwala ebyamaguzi, batwala sitiiru, abalina amabaati ge batwala, abalina sementi gwe batwala, gwe bali batwala luli tebakyamutwala. Ekyo kye kigezezzaako okuzingamya engeri gye tukolamu ebintu byaffe. Gideon Bannakyewa agamba ku mulundi guno embalirira y'eggwanga egenda kugondezaamu bannayuganda abaagala okwetandikirawo emirimu nga eyongeza ku nsimbi z'enteekateeka mu by'obulimi, ebyokulambula n'ebirala. Opportunities ezisinga baazitadde mu bajeti eno. Ezisinga bwe tutunuulira eby'obulimi budget bagyongeddeko. Bwe tutunuulira eby'obulambuzi budget babyongeddeko. Ate ng'ezo ze value chains ezisinga okuba ennene bw'oba oyagala okugunjawo ki emirimu n'okusobola okuyingira obutale nga wano mu region Kenya naki. Kino ky'ekintu ekikulu kye tubadde nga tulwanirira nti gavumenti eveeyo eraga abanansi nti ssente ziri bwe ziti. Helen Nankwanga, BBS Telefina, agesigika.